byakati bya kimafi. Yogera ebigambo obirambulula bulungi. Ebyobufuzi byakati bya kimafi. Luli nga MP yasinga amaanyi mu district oba mu saza olwaleero abaana babeera wano. Nze natambuliranga mu bbaasi okuva lwevudde wali ebwayise ng'egenda lira nga nsabirira bbaasi egwe naye nga njirimu egwe tubbe ku bano ssente abalina kati gwe nga tebofa nga tekyo okimanyi yemyaka gye gyekozeki. Tukwaniriza ku programu ebuzibide extra wano Agri Live. Mu programu eno nga tutunulira obulamu bw'abantu ab'enjawulo bibaze bayitamu, ate ne kituyamba ffe okulabira ku bo naffe okukyusa olugendo lw'obulamu bwaffe. Nga sinaba kugenda wala, njala kwongera obbakubiriza abasewo ne banyama batulaba mwenna Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu nti tweyambise nnyo masiki zino tetuziggyako buli kadde, kubanga COVID-19 bulwadde butuufu gye buli era bangi bubaluma era bangi bafudde. Nja kubasaba munzikirize masiki nja kugijjako ndekeko shield olw'okubanga eddoboozi twagala liveeyo bulungi. Nyongera okubajjukiza ti sanitizers zino zo tuzikozese kubanga kituyambako nnyo okwetaasa embeera y'akawuka kano aka coronavirus akaleeta obulwadde obwa COVID-19. Mu programu eno webuzibide extra mbeera n'aba Insight Media ku kamera abakwata ekifaananyi, ate n'embeera n'aba Alan Soft Media abo nga baweereza ekifaananyi okutukako obutereevu eyo wenna gy'otulaba okusinziira ssebo n'ennyabo. Njala okwebaza ennyo omukyala Maggie Bata okuva mu Egypt Cairo akola ku nteekateeka y'ennyambala zange. Webale nnyo, webale ddala. Mu programu eno webuzibide extra unaku olwaleero tuli Nsambwe era omuluka guno gw'Ensambwe mu ggombolola ey'Ekyegonza mu ssaza ery'Eggomba era mu district ey'Eggomba gye tusisinkanidde omugenyi waffe ow'enjawulo omukulu Serubiri Frank. Okutegeezako katono ono twamukulagako olulala naye ne tukusuubiza nti tujja kudda tulambulule bulungi nnyo olugendo lw'obulamu bwe. Njala tusooke tuwumulemu katono tukomewo tukwanjulire butereevu omukulu Serubiri Frank omugenyi waffe olunaku olwaleero. Tova ku Agri Live. Tukulisayo mu kuwummula tukyali ku programu ebuzibide X1 Agri Live era nga omugenyi waffe olwaleero gwe tuli naye ye mukulu Serubiri Frank. Saagala kuyisa kadde konna njala tweyunge butereevu ku mukulu Serubiri Frank. Omukulu tusanyuse nnyo okubanga tukulabyeko wano. Nange nsanyuse okubasanga ate nammwe okunsinkana. Weewaawo atulaba ku Agri Live bw'awulira erinnya Serubiri Frank esooka okumujjira mu birowoozo bye ye munnabyabufuzi akyukakyuka. Lwaki okyukakyuka? Kiva ku ki? Eyo ndowooza yo nga moderator naye si byebigendererwa bya Serubiri Frank. Okusookera ddala nze Serubiri Frank, taata wange ye Serubiri Patrick, nzaalibwa mu luka gw'Ekisoga n'empangaalira wano mu luka gw'Ensambwe. Luka gw'Ekisoga gutuddiridde wali. Okusookera ddala kya mukisa mulungi okuba nammwe wano olwaleero. Ekyo njagala nsooke nkyongere ettaffaali ku bulamu bwange. Kati atulaba ayagala okumanya Serubiri Frank yaani, endagamuntu ye esoma linnya ki? Serubiri Frank lugendo luwanvu okutandika okumulaba nga bwafaanana bwali olwaleero. Okusookera ddala nti ffe tuzaaliddwa mu byalo ne tukulira mu bulamu obutali bwangu oba bwe tulowooza nti si bwe bwali badde bweyagaza.
ekyo nno kizibu nnyo kimatiza omuntu kubanga oli bwakulaba akanyiriraako n'alaba baby face kubanga ekyamazima emyaka gyonna gye nkulabidde face yo bwetyo bweri tosobola kumukkiriza nti wakwira mu nnaku wasoma otya okusoma kwo kuli kutya wasomerawa okusookera ddala obulamu bwaffe bubadde invisible naye ng'ate buli mu public nga bwamakulu nnyo twatandika wali ekisoga CS obusobozi bw'abakadde baffe bwali bwa bonna basome ne tubeera mu kaseera ako ak'okuyita mu kiseera ekyo ekyokusoma navaayo mu kibiina kyali kyakuna nenzijja ku Nsambwe primary Nsambwe primary awo navaawo nga ndi mu P6 that's why abantu balina thinking erowooza nti okusoma kwaffe tekwali kw'amaanyi omuli awo kituufu naye nga twagezaako nagenda ebutambala eyebukesa ewa mama wange nenkola P7 nenjimala nenzija ekirungu ku secondary wano waffe Mugombolola y'Empenja nensomawo senior 1 senior 2 nenvaawo bwe navaawo nagenda e Kampala ekyebando oyo no waliyo senga wange nentandika okusoma ku ssomero bayita Kayanya Mozi katono nnyo kyenjala okubuuzaamu mu kusoma kwo amasomero g'empira goyogerako ga wansi naye tendaba oli muntu wa bbeeyi lwaki wasomera mu masomero ago aga wansi omuntu ow'ebbeeyi bo yandiyegomye ebbeeyi gy'olaba essaawa zino si ey'obulamu buli era tumanyi obulamu bungi nnyo bwe mba ntandise okubuulira obulamu bwange awo wonna twasoma nga mulimu ebisoomooza bingi nkitegeera byalingamu okwewerera byalingamu okwenoonyeza school fees naye nga tumunoonya mu kunuyirira ekyo kyanjawulo bwe twamala nze nakuguka mu bintu bya carpentry furniture kubajja n'okudesign nabifunira certificate ne diploma nabifunira Kichwamba technical oli kafulu mu kubajja ne design zolaba ezo mu ntebe n'ebintu ebyenjawulo naye abantu baffe ekyo kituleetedde olw'okuba nti si bye tubeerako buli budde olw'ensinga bw'etambula era nze mbadde simanyi nti bye wasoma waliwo abatamanyi nti tubikola naye bw'aba tugobera obulamu obw'omunda kati ebintu ebyo wasoma obikola tulina workshop 2 tulina workshop ewa Kaliga tulina ne workshop e Mengo showroom furniture yatugezezzaako n'okuyigiriza bangi era bw'onsanga nga njokya olugi tosobola kulowooza nti ndi mukugu naye ekyo kyampa obuvumu bazadde bo gye bali oba bazadde bange balamu taata wange ne mama wange naye nti twasanga okusoomoozebwa mu bulamu obw'okuzimba embeera nti bakadde baffe bajja batambula ne bataagulwa entalo okuva mu nsi ezitusemberedde bajjajja baffe bava Rwanda jjajja baffe bwe yatuuka wano bamuziikaawo Kigongo Mpenja kumpi n'ekiriri awo ne tutafuna mukisa kubudaabudibwa ng'abazzukulu naye bwe tutunuulira embeera eri mu ggwanga essaawa zino tutuuse ku ssanyu ery'okweyagalira naye nga tuyise ne mu nnaku eyanjawulo akati mukulu Frank kyava ku kyoyingira ebyobufuzi kiki ekyakuyingiza mu byobufuzi ebyobufuzi nyinza okuvuga nti bizaale kubanga ndaba taata wange Patrick Sereviri yali kansala w'omuluka gw'Ekisoga ate ye chairman wa UPM mu Gomba district. UPM kyeki Uganda UPM yali Uganda Patriotic Movement. Ekibiina ky'obufuzi kiri ekyavaamu Museveni mwe yava. Yes. Damu bulungi otangaza. Bw'abeera chairman. Ekibiina ekyo kikyaliwo. Kikyaliwo kubanga kyekyazaala ekibiina ekiriwo. Ekya NRM. Atulaba ku Agda Live. Ekibiina kya UPM ekyogerwako si kye kyava mu UPC
ekifuuka UPM yali UPM nga kyava mu kibiina kya Fronasa ekyali ekyabayo Kaguta Museveni yakategaya kati president bwe yajja wano oluvannyuma lw'obutamatira n'ebyaliwo yayingira mu nsiko yayingira mu nsiko byajoyiningibwa bazeeyi baffe ne bakola NRA ne bakola UPM yava mu NRA neva mu NRM kati bwe mwava movement kyaliwo nga mugendo bwe twadda mu nkola y'ebibiina ebingi ne tufuna NRM obadde ogamba nti ebyobufuzi biri mu musaayi nawe weesanga bwesanzi nga mbikola ki mu byobufuzi obadde oweerezaako mu bifo nga ki nkoze nnyo emirimu gy'obwannakyewa okulembeze nti tugezezzaako okola kye twandiyise nakyewa naye nakyewa oyo si mwangu oteekwa okuba nga weeteekamu kyetuyita obusobozi oba ssente era ge makulu agali mu kigambo nakyewa ogwoba weefacilitatinga kaakati aba bakulaba balina thinking kyoba olaba okukola ekintu n'okiggusa suta olwangu bangi abanyiiga bangi abasigala nga boogera ebitali bituufu bangi abasigala n'endowooza zaabwe ne babawo n'abaagala okuggumiza kati ffe tulina abantu b'osanga nga balaga nti batumanyi nnyo naye nga si kituufu ayinza n'okwagala alage nti akumanyi okusinga gwe weemanyi abatakumanyi naye ekyo nakyo eyo kategori tugirana ate tugifunye naye olw'okuba nti tebitujja ku mulamwa twajja mbadde muwanika ku muluka gw'ekisogo w'abavubuka omuwanika naye olw'okuba nti tubadde tukola emirimu ku level eya region bangi betwalika ne mu bitundu bino ne tugenda ku regional level ku mulimu gw'okukunga abantu ogwa mobilization mu kibiina kyaki ekyenarem era ne tukwasa obuvunaanyizibwa oba coordinatinga okwanaganya abavubuka muno era ogwo mulimu tugukoze naye nga tukola ki nakyewa si kugamba nti okola waliwo wosayininga mu bukulembeze bw'abavubuka tuyina council tuyina ne league mu kibiina ky'NRM waliyo youth league era egendera ddala okuva ku Eroswan mpaka ku national tulina youth council abo nno bafunayo ne kakoota kasalale ku district ekyo tetukisanze era ffe nze sinza kulimba ate ekyokubiri balina n'obulala services ze bafuna nga abavubuka abakulembeze ba youth league n'aba youth council buli mwaka bafuna ente atulaba ayagala nnyo okumanya obuweereza bwo obadde ogwawa mbadde ngba ku regional level ya central nga nze coordinator ow'abavubuka ba NRM nga bwomanyi naye kati mu bbanga lyonna ly'obadde ng'oweereza biki by'ogamba nti obikoleddewo abantu bo njagala kuzzaako emabega katono abamanyi history programu y'okugaba ente mu bavubuka buli mwaka ogenda mu State House okuyita abalaba amawulire agali mu budda Bukwin TV nze nali omusaale mu kuyingiza abavubuka abaali bagaaniddwa okuyingira entebe mu State House gwe tuli naye wano nze gwe muli naye wano era nze nateeka abavubuka kyovola nti abavubuka Kalungu Bukoma Nsimbi Lakayi ne Kalangala bategeera Sebibiri Frank batya lwaki twasanga abavubuka basi zaali zisimbula kuva Ntebe ziva Kololo zibatwala Entebe abavubuka nga abalala bayingiridde mu bifo byabwe ebyobukulembeze nabuuza chief whip aliko kati Honorable Nankabirwa by then yali minister wa fisheries na agriculture ye yali akumakuma embeera eyo nga Patrick Nakabale MP ne Kavuma eweruweru yali chairman wa National Youth Council nembabuuza kiki bisanyizo ki ebiyingiza abantu abali eyo nembaga kasanti president yaise bavubuka bwe ntunulya mu bantu abazze wano tekuli wanvi mpulira bonna bavubuka nsubira ye pasu kyekisanyize kyandibadde kibayisaawo mu kuyingira mu State House ekyokubiri asobodde okutambula n'atuuka wano yoyo omu ku nkuyanja y'abavubuka abangi abasigadde emabega lwaki temwagala bayingire so nagezaako coordinatinga sebo nenduumira ekibinja ky'abavubuka
era president convoy yebo yali ejja nembaga ne bebaka mukubu. President n'avaamu ng'abuuza ki ekibadde. Ne mugamba nti Excellency baganye abavubuka okuyingirawa. Bonna ne babateeka ku list ne bayingira munda. Olunaku olwo lwe twayisa ekiteeso eky'okugaba ente buli mwaka abavubuka zolaba bafuna ezo. Ne bw'okibuuza omuntu omulala takola ki? Takitegeera. Ekyokubiri Kaabe Mugomba district ngezezzaako okufuuka ettala y'abavubuka abalala abangi okubazibula amaaso n'okubakakasa nti n'obukulembeze bw'abavubuka nabo buweereza era mu bwenyigiremu. Essaawa zino bwe ntunuulira chairperson aliko ku Youth Council mbadde musaale nnyo mu kumumentalinga. Ekyendowooza ye gy'alina gyendi essaawa zino sikyagala kirowooza kimanya naye nenyumirizamu ebyo byenkoze ki byokoze nti nsobodde okubajja ku level nembalaga nti omuweereza kyova olaba Gomba district yemu ku district ezisinga abavubuka abalowooleza ku level ya region. Abenkizo ku level ya region. Kitegeeza waliwo eyaba mentoring okubateeka ku ekyo era nga simulala yeggwe ekyo nkikoze. Kusomoozebwa ki kwosanze mu buweereza buno mu byobufuzi? Abantu tebaagaliza era mwami Senkubuge njagala kubula ebigambo bino. Abantu tebaagaliza ne bwe bakyokola kirungi ngera kirabika. Ekyokubiri tebaagala mazima. Okitegeera? Ekirala omuntu akwagala kungulu nga munda takwagala. Naye ffe lwakuba kituyina tetukibalaga naye ng'osobola okwawula indicator z'oba okozesa ng'otunula mu maaso g'omuntu osobola okwawula naye tosobola kimugamba olw'okuba olina kye weetaaga ate weetaaga obumu n'omanya nti kijagenda kiteerera. Okwo kwe kusomooza okusoose. Okusomooza okwokubiri kwensanze be bavubuka obutayagala kwekkiririzaamu nti basobola. Ekirala kwe kwagala okusooka gwe okuteekayo ekikyo okutuuka gy'olaga baagala osooka kuteeka mu kikyo. Abantu bakakitegeera abamu abatonotono juzi ono tuvuddeyo ku mawulire okumanya nti tetulina ssente ze tujja mu gavumenti kutuwa naddala nze nga Ssekinoomu nti tewali ssente ziva mu byolaba nti nze ndi naye sirina wembula mu nteekateeka wadde nga toyina nga sirina omutima guli ogwo obwannakyewa gwakulemeramu. Era ababadde bakimanyi wano bakiraba ababadde balaba ebyenteekateeka z'abavubuka. Twalina n'olunaku lw'abavubuka wano mu Gomba omwaka oguwedde. Ekiriri nali musaale mu nteekateeka n'enkuba n'etonnya omuntu ng'alaba tuli mu nkuba waliwo bulungi wali MC ne tulaba n'olaba nga tulafubana omukolo guyimirirewo naye saali ku lukiiko lukwata era nange sina kye nafuna naye waliwo nakola bulungi ate nno gwe wali mukulembeze owa Buganda Youth Council nti osanga ekiyinza okuleeta naye nze nalina kyewa. Kati Franka weeraba wa mu myaka 5 maaso okuva kati? Katonda nga ye mubeezi naddala mu nsonga n'ebyobufuzi. Katonda nga ye mubeezi mbadde njagala mbeera omu munabyabufuzi atayaayanira bifo. Ate mulabyo munabyabufuzi atayaayanira tugenda kukyusa kyegenda nti njagala mbeera omu mu kukyusa mu kifaananyi ky'ebyobufuzi. Ekisooka kino njagala kikubuulira nga tuli mu kamera. Ebyobufuzi byakati bya kimafiya. Yogera ebigambo obirambulula bulungi. Ebyobufuzi byakati bya kimafiya. Luli nga MP yasinga amaanyi mu district oba mu saza olwaleero abaana babeera wano ne balagira ababeera wano okiwulira ne boogera ne nze nsobola okwogera n'omuntu nga ndi awo mpola. So wawe neeraba mu myaka 5 enteekateeka zange saagala kuvuganya onfuna nti navuganyiza ekifo bwe kiti oba bwe kiti era nina essuubi nti mu buweereza bwe ndowooza okukola naye nja kubeerawo as a political promoter nti politician olwaironza abantu balabanga ebyokusaaga wano bw'olaba okuva Gomba wali mu Greater Mpigi nina abantu bolaba abeesimbyewo nga banfunako advice before nga tebanakiyingira. Empigi waliwo abakyala babiri abeesimbye waliwo site Nayiga omwana wa akojja wange Yanga
mulimu Teddy Namboze Teddy. They came to me bajjanga abantu okumanya kye babadde batamanyi ogenda kuyingira lutalo challenges kyezirimu tinga ogenda okuyingira ekibira oteekwa okumanya bw'ogenda okukyanganga nkitegeera so ekyo nkikoze ate ndowooza nti nze ekifaananyi kye njagala okuzimba njagala kubeera state keeper nga siri government keeper tulambululi mbikuddiremu state keeper ye mwoyo gwa ggwanga abeerawo okulaba nti ensi etambula mu mitendera emiki yoyo ali patriotic President Museveni gwe yagamba patriotic mulala state keeper batono mu Uganda ekyo nno yakingamba nga ayagala nkimuddire mu bigere yali Ajimba Bali Muyanja ono Owerwengo yampita mu office nga nti njagala mulwereba state keeper asinga ne kukulumirirwa ensi ye n'alumirirwa n'abantu abali mu nsi okitegedde kati ate government keeper agenda ne government ebeeriko bwevaako toddamu kumulaba abula bw'oyagala nnyo buli gavumenti eddako obeeremu yes kubanga ffenna tuli bantu tukyusa bukyusa ndowooza era Kigongo juzi yaŋŋamba nga tuli ku lusozi yemmala tuli mu kunyumya naŋŋamba nti bw'otunuulira ffe gye tujja ensi twabeeranga mu kintu nga tetunoonya kufuna nga tunoonya kuzimba ki kati abagoberera okufuna beebo boolaba essaawa zino omuliro mungi nga tebepimira ne bebateekwa kkoma so kakati obudde buno atula ku Agda Live ayagala okumanya kati oli mu buvunaanyizibwa ky'essaawa eno nze ndi political promoter wa bannabyabufuzi mu bbendobendo lya Buganda political promoter mu bbendobendo era mu buvunaanyizibwa obwo appointment yange ya mukulembeze w'eggwanga terimu muntu bino njagala bibaddiramu si bya procedure si bya mitendera wabula ye ngwaki ng'obuvunaanyizibwa bwange ng'omuntu ye bwe yankwasa okulaba nti tupromotinga bannabyabufuzi okubajja ku level erowooleza amawoofiisi gaabwe bannabyabufuzi bano boosinga balowooleza amawoofiisi gaabwe naye tebajja ku ground naye munnabyabufuzi omutuufu ava mu woofiisi ye n'ajja ku ground ne yeenyigira ne mu nkulaakulana ey'ebintu ebiki ebirala tekiri mu sitaani okubanga yeggwe chairman w'erosi 3 ate nga yeggwe nannyini musiri gw'emmwanyi ogusinga ku kyalo obo bonna kati buvunaanyizibwa bw'olinanga political promoter okugenda ng'olaba abantu abo tutwongera omutindo ku bannabyabufuzi baleme kulowooleza mu ofiisi eyo zokka ofiisi we ziri naye tezijja kuwa kyoyagala nga tokoze emabega ebyetaagisa kubanga bw'ona otunulira ofiisi y'ebyobufuzi y'eggombolo ojja kusanga kansala ng'afuna kakoota tulina wano abavubuka chairman w'abavubuka talina musaala gwankomeredde gusobola kumuwa okumalayo obwetaavu naye ate beeyambisa akaseera k'okwambala ekkooti ne suuti n'agenda nga bamuyise ne ku mukolo ne yeerabira obuvunaanyizibwa bw'ekitooke kine muwogo ewaka oli ku Agda Live program webuzibidde extra ono gwe tulina ye mukulu Serubiri Frank tugenda kumulamu katini ate tukomewo nga tutunuulira emirimu emirala gy'akola ng'oggyeko ebyobufuzi tova ku Agda Live. Program webuzibidde extra ku Agda Live tuli Nsambwe n'omukulu Serubiri Frank yatutegeezeza nti ye political promoter wa Central Region era nga atunyonyodde emirimu egyo nga begitambula kati ng'oggyeko ekyo twagala ate okulaba ng'oggyeko ebyobufuzi mirimu ki emirala gy'akola omukulu nkuddidde omuwala addira omulenzi neyanziza twagala kumanya ng'oggyeko ebyobufuzi mirimu ki emirala gy'okola wotuukidde kanyomero ako onkoze bulungi ngenda kutandika gulu katonda tenziruke wansi essaawa zino ndi director wa company 2
nze camp director wa Alpha Properties. Ekola ki eyo? Kampuni eyo etunda n'okugula ettaka. Era tusobodde okutuuka gye tulaga olw'ekyo. Naye neekolebwa ku mutwe kwawulako na kugattako. So just a sense of maturity n'okola omulimu. Ekyokubiri, nze director wa Luga Construction Company. Nti buli lwozimba ekintu nekikola nekituuka ku level ennungi okifunamu. Abantu bana Uganda obuzibu tukyayina nti balowoolereza mu kukola omulimu leero ate era agufunemu enkya. Naye ffe tuli mu long term investment. Naye ate tekitwetaagisa nakweralaasa. Ekyo nkigambye nga mmwe kuba mwagala kimanya. Naye katono nnyo emabega obulamu bwaffe tebubadde bwangu mu by'emirimu. Twatandika, nze siri nnyo mukulu mu myaka, nina emyaka 32. Naye twatawaana nnyo, nava ku kyalo kino nga nyina emyaka 16. Olwo olagawa? Ne nyingira ekibuga. Naye nno nga bw'okibuuziza nti ng'olagawa, nange neebuuza saawa zino. Kubanga otunyonyodde abazadde bonna baali kati olwo olagawa? Ndi mu kwebuuza kati oba nali ndagawa. Otegeera? Nkwata akatambi leero era ntunulira nnyo abantu bangi ffe bajja abamanyi obulamu bwaffe obw'omunda bajja gye tuli ne tubasitulamuko. Ntunuliramu bensitudde nenga kati obanza ani yali anzi kati ate wano nayitawo ntya. Nasookera ddala nava wano nenyingira ekibuga okwasookera ddala natuukira ekifo kye bayita Namugongo. Eno mubajulizi awo Dr. Kizesito Muyingo oyo honorable minister ow'ebyenjigiriza oyo yali headmaster. Babeera headmaster ne bagamba nti ne bambuza gogenda ku natuuka awo tuva luda ng'ononyeeyo ki? Tewali genze kuyiyansi. Obwongo buŋŋamba nti nja kufunawo kyenkwasizaako mbeerewo. Nafunewo omwami omu ambasada sikyamujjukira nendoza ambasada Mukasa nentandika okukola emirimu limu emyangungu. Ate nenfuna omukwano gwange omulala muyitanga Kizza nga ye mwana wa mutaka nga kwali alina akazigo ke. Ne tutandika n'abeerawo yali mukubi wa bulooka nakuwerula binnya ebyo bya septic tanka. Kakati nga tukeera nnyo ogwange nga bulooka sizisobola ate zaakuba kati ng'ogwange kukuŋŋaanya ttaka lyamaze okutabula n'okusala omuddo okusaawa omuddo okugenda okubika bulooka ziri. Olwo ekyokulya kikole ki? Franka ayogera bino ye yabikola oba bakunyumizayo omuntu ng'oli mu kutunyumiza. Ebyo bye nkugamba byatuuka ku ggwe nabirimu nze kennyini. Ate raba tujja okutandika ebyo byuma nze nali nfiiridde mu kyuma mu kinnya kya septic tank. Onoonyayo ki? Enkuba yakakya naye tuteeka okugenda okugogola ekinnya ekyo. Twafunye omulimu. Ebinnya ebipya oba ebimaze okukola nga mubisenamu? Ebyo byolaba ebiri mu kazambi. Naye ng'oteeka okusena muno nasika nayibwa tosobola okufuna ekyokulya. Naye twabeerawo ne tuvaawo ng'ekinnya okikkamu wansi. Bateekayo eddaala jjukira mulimu ebitosi. Awo ne tuyitawo. Kati abaana okuva nno mu ebyo kyekizijjayo. Ogw'omulembe nga mwambala ndowooza zi masiki era okukkayo. Twali mu bino ebyaffe ebya bulijjo nga masiki tewali kubeerawo kwazo. Naye twajja tukyusa obulamu mu ngeri ey'enjawulo. Tutya nti twavaawo bwe tumaliriza olutalo olw'okukola emirimu egyo. Chansi yankwata nti abaana bagenda ne badda mu masomero. Kati ne twetikka emigugu ejja keesi z'abaana abakomyewo mu masomero. Abaana b'abagagga tusitule keesi 10 bibiri ozitwala mu ddoomu. Kakati Dokita Nandaba waliwo ne Master Kiwanuka yali yeesimbyewo ekira naye kati yawumula mukama mumuze mirembe. Ne bambuuza nti yanga kiki konza nti okukola kyabeewuunyisa
naye nga tukola nnyo twetika ebintu bingi ebizito ekesi togyebalirira kati omuzadde bw'abazze bwakusiima n'akola 10 n'akuwa 3 ogende weeyiye kugamba nga kituzaamu amaanyi twasobola okukomawo ne tulinya ne tukomawo naye nga bw'omanyi public yo nga kyeba public eno gye mutunuulira ng'obudde bukedde ekujajinga bulala naye naawe obaamu kirala so nze obudde bwange saatunulira nnyo public kyejajinga ate twafuna emikwano emirungi nayira mukwano gwange musajja mukulu mujja mulabaawo wakuno musuubuzi bamuyita kiisi yampa amaanyi mu kigambo kye yambuulira nga nsanze olwo nkomyewokko kukitundu okomawo ku kitundu embeera olwo erongoseemu ate naba naye okomyewokko eri bikalubye kati ate nga bw'ojja bakubuuza oddayo ddi wakyadde wazze n'empale empya naye oddayo ddi kyokka nga gyodda tokola ki tolinaayo noga kati ekyo naye kifuuka ekizibu yampa mukadivai nanga nti monywanyi tokola nnyo bintu by'abantu kola ebintu byo goberera omutima gwo ekyo nno kyampa courage n'olwaliro ennyambi okutuukako wano era buli lwemba nnyina kyenkola nzijukira ekigambo kye yaŋŋamba nti tokola public eno giraba erina bwetujajinga netuuka n'okukozesa kyotandiyagadde kola ki naye oba olwaki nkomawo mu by'emirimu olwo nzirayo ate bamaze bambuuza oddayo ddi njirinnya nziramu nkola ki oddayo kola sitaliiwo nno olwo oyine oddayo weetika amakesi otuuka n'enfuufu ate olwo sikyaddayo tekyali buddiro tekyali buddiro nadduka buddusi nga ngenda kumwala eggaba otegeera katonda alina ebintu byakola nga ye yabitegeka bwe ntuuka kumwala eggaba awo bagamba nakozesa amagezi agagamba nti kanetutumbule ku kintu nsobole okufuna obudamu bambuuza ova wakonze nedda bazadde bange ekizibu kye nasanze bonna balinye bagenze Rwanda kati nga nkimanyi naye nga tolina kyojja kubuuza kati ne bakuleka emmotoka n'erinnya ebyana ebito n'ogenda kati ogenze gula mandaazi konze nange nabadde ngenze gula mandaazi olweggaba ogenze waani tewali kakati era natuukira ku erosi waliwo sekuyitale simanyi oba akyaliyo baithe bamuyitanga Sekalo n'omwami bamuyita Gabriel Musikyamaani twatuuka awo ne baŋŋamba sulaawo naye olw'okuba nti nze ennaku yange nali ngikola ki ogimanyi namanya nti bwe mbeera mu bano siteekwa kufaanana omusinga bo abaana era ku makya zagenda okuwera 12 nze nga ndi ku lweyo ndi mukola ki kwera waka nabuzabuza olwogirulugaka nkole emirimu bansiime nensanga nga balina ente naveewoka nali nsiba ente natandikirawo okulongoosa ekyumba ky'ente enzo n'okukama ate nga omulimu sirina omulimu nga nafunye dda twayongerangako waliyo akasomero bakayita Maranatha kaali kapya nga bakakazimba kati nga ngenda n'omukuumi waawo nsulaawo naye nga nkuutira nti teweebaka bwe olaba ate yali anywamu naaba olaba neebase nga waliwo abazze okubaako kye bakola oba kyabo byonkoonako kuba gwe tosobola naye onzuukusa omulimu gwange gwalinga gwakutukusa asikaali akole ekiro nze sisobola kwebaka kubanga nyina omulimu gwenkola ki gwoliko obulamu tebwali bwangu naye twajja tubugatta awo bw'olentuuka eggabano la Buzigeyo bwali Buzigeyo si bwe yali waliwo ensiko kati bikyuse bw'otulangayo osanga makalina naye twatandika n'okutwalundanga ente z'abantu okwo naye okisobola okutunirayo osobola otufunirayo ekifaananyi kimu mu mbeera eyo nga kivaawa omuntu n'ageraageranya bw'ofaana kati ne bwe wali ebiseera ebyo okijjawa ekifaananyi mu kaseera kubanga twalundanga ente okuva eggaba wali wansi ne tujja eno ng'ewa Cecilia Ogwalo ne wa Professor Katerega Kampala University nga bagizimba twalundiranga omwo Kawuku ne tujja tusalamu tugenda ebuziga nga tulonda ente za Kanobero waliwo eza mukadde walakira n'eza Sekalo Sekulitale kati Vice Kamya eyali eggaba n'agamba nti omwana ono ajje tumutwale wa Chairman ne bantwale wa Chairman
kyaminaga nti atandika okubeera wano ate era ne bikyuka olwo nvudde mpaka sinfuuse mwana waki wawaka ate mutabani wa chairman musajja abo mulaba oyinza okugamba mutuuma linnya kitaata taata ate waliwo ebirala taata era yagamba nti nzijukira kyeyayogera yagamba nti mu lutalo twayagala nnyo abakyala mwana onayinza okuba wange kati nze nenkuba engalo ngamba nfunidde ddala taata tebyali byangu kati kwegamba embeera eyo yakuteekateeka okubeera nti emirimu mingi gyensobola n'okweyisa mu nsi nga bw'otulaba tulina bingi bye twewala obutayingiramu twewala entalo wetusobola zivaamu ensi lutalo magezi kigoowa abavubuka abaana bano bamaliriza kusoma senior 4 waliyo n'abamala mu university naye batudde waka balinda mirimu magezi kigoobawo ensi tesobola kubeera nga bw'ogirowooleza ebeere naye kyenyinza okubagamba nti kyali badde kirungi nnyo okukkiriza n'ebiriwo okukkiriza ebiriwo olina by'otuukako nga bwe nkugambye nti twabeerangamu ebyo byonna naye ng'omutima gwaffe musanyufu nga tulimu nti nnunda naye olongoosa biraalo byante ezitali zizo n'omuntu omutumye taata era bwe twatuuka eggabanze ng'ate omutima nze nali nga muvubi mu mazzi ago n'okuvuba oyo gabuda alina amaato bagayita green boats era gamaanyi nnyo okwo twava okwo ne tugenda tuyingira kati nga awantu awo nga tuvaawo awo obulamu bukyuka butya ate otyo bukyuka butya ove mu mbeera eyo obulamu bwange okukyuka bwatandika 2006 nali maze okutambula Uganda eno yonna waliwo bye sikubuulidde natambula mu bulamu bweye kotido lira nga ekirowoozo kye tulina okimanyi nabadde nnyina ekintu kye ndowooza ekiro nenkyogera neŋŋamba benabadde nabo neŋŋamba nti President Museveni ne gavumenti eriko balina obuzibu this time nti regime y'abavubuka b'obukulembeze erimu emirundi eki esatu erimu abali mu early 40s erimu abali mu early 30s erimu n'abali mu early 20s nti kategori y'omuvubuka nga nze Selvile Frank w'emyaka 3 n'okusoba tosobola jigeraageranya ku muvubuka wa myaka 24 obaga oyo wa bulabe ate mukulu kubanga asuka emyaka 10 n'emeka kitegeeza handling ye nzibu nnyo okusinga nti baamu obutamanya bungi etya nze natambuliranga mu bbaasi okuva lwevudde wali ebwayise ng'egenda lira nga nsabirira bbaasi egwe naye nga njirimu egwe tubbe kuba no sente abalina kati gwe nga tebofa nga tekyo bokimanyi je emyaka giri gye nkoze eki okitegeera je emyaka gye nkoze kati emyaka egyo gye giri mu kaseera kana akazibu nti yo genda okwokya ekipiira obulamu butava liwinga kubala bati mwina makulu ekyokubiri talina kye yegomba kati katono nnyo wabeeranga mu bbaasi eyo ng'olina by'ogendako erira obanga olowooza nti kantule mweno osanga eneegwa n'enfuna erira nagendanga wali omwami yali musirikale ku kyalo kyaffe eyo kati yafa yalinga Lieutenant Lwanga yantwala eyo ku barracks eyo Kotido Lwakaterebo nga antaddemu ekyokugenda okumusuubulira ente ezo zitwala mu katale embaali naye tezaaliyo ekyomukisa nabeera nnyo ku barracks kyovola empisa z'ekijjaasi ezimu nzimanyi waliwo Meja Mulaalo yali musajja mulungi nga ye commanding officer ow'Kotido Lwakaterebo gye bayitanga Lwakaterebo barracks kitegeeza awo obulamu we bwatandikira ate awo ne buvaayo kati bujja nava kuno ng'akalulu kawedde aka 26 kati akalulu bwe kaggwa ne ŋŋende ye Masuuliita waliyo muwala wange omwana wa ssenga kati muwala wange oyo nembeerawo nnyo nasanga omwami bamuyitanga Mbogo waliwo kampuni y'obuwunga bagiyita Mbogo Maize Millers nyina kye natuukako kyotasobola kukkiriza nasangawo ekyuma nga bakizimba ekyakasooli n'omuceere
olwo mwami Gilbert Bukenya vice president yali MP wa Busiro North by then ewali honorable Galabuzi kati nga yayigiriza abantu okulima plant rice kati ono mugagga ataddewo ekyuma naye nga abantu bonna bagamba abaana b'okukyalo bonna baati okugenda omusaba omulimu nga balina endowooza egamba nti oyo awa baana b'emirimu tagaba mirimu kakati nze ne ntandika okulongoosa olujja olwewe ekyuma bakizimba nze ndi mu kulongoosa ki lujja nsenda ntereeza ani akulagidde buli lwe yajjanga okuva e Kampala z'emasuuliiti nze bwe natuukanga nga nzija tutikula byaleese bulandi bikingo ng'omuzadde bw'abazze omusajja kyamuwa inspiration y'amaanyi gyendi naga nti iyo mwana ono mwana wattu baleeta abakozi abaliisa ebyuma kati nze ng'omulimu gwe neegombawo nti singa bampa okumunta kasooli ono mu katimba buli nsawo bagigabirako singi bimeka 2 kati nze konze bwe naagira ensawo 10 gwe mutwalo nja kuba nteredde oba 12 by then ndowooza how omusajja yampa bwa manager obwekyuma yampa bwa manager yampa bwa manager ebikyuka ne byakyuka awo ndaba n'akaseko kazze ebyakyuka nnyo tutandika oyingira byajjawo n'engula n'akapiki kaalinga ka super cab kaali ka UDV 5U kapya kabeera awo tandika n'okufuna abaneegomba abawala b'abantu awo wennyini awo we tugenda okuwummuliramu ate tugenda kubatuumulamu katono tugenda kudda n'ekitundu ekyobulamu obwa bulijjo tulabe amaka gasanze atya omanyi byonna bwe tubikola tuwunzikira waka tebakulimba nti omuntu yenna asobola okuga nti obulamu bwe butambudde naye nga talowooza ku kyakufuna mubeezi awo we tulaga tuwummulamu katono tukomawo eno we Buzibide Extra Agda Live nze Senkubuge Rogers Tebitenga tukukulisayo mukuumula eno ye program Buzibide Extra Agda Live nange omuweereza omusajja kabaka Senkubuge Rogers Tebitenga omuzadde tazaawa tuli ne Serubiri Frank ononga ye political coordinator promoter political promoter mu kibiina ky'NRM mu Central Region oba bendo eri amasekkati ga Buganda siwe guli gwe gwa sina kibiina ky'NRM kyokka bannabyabufuzi bonna oba banuupu oba ki bonna obazingira wamu ate nekyo obedda twakitegedde ate promotinga politics atambulira awamu owa nuupu ayinza okuba nga naye alina ebirowoozo ebyagala okuzimba eggwanga nkitegedde so omuwayo akadde kakati nkinjala okubuuzaamu kati mu mbeera eyo yonna ne tuyiseemu byonna bwaba obinnyonnyodde olina omukwano naawe muli olina ekubeera n'ofunamu akaseera n'owulira nga weetaaga omukwano ogulina naye si byangu tulina naye si byangu birimu challenges kati olina omukyala of course olinayo ko kubaana omanyi wano tugamba omusajja tagererwa nzaalo naye abaana gye bali ate balungi abamu bali mu Uganda tulina ezadde mu America so yeah kati ate nga ono Serubiri Frank atubulidde byonna biri yayonja mu biraalo ayina kati n'ezzadde ayina ezzadde lino butuuze first world country America USA nga batuuze era kati beno basigaza musaayi ne butuuze bwabwe bwa America kati ogendayo no mukola muti ebyawakanga kubanga omukyala n'omwami tebabeera nti mulina ali mu America waliwo ekibagatta ekyo kiba kitya ogassa ezzadde n'omukyala nsobola okubeera n'ezzadde anywhere naye kiri kirala so relationship is not easy si ekintu kyosobola okuteekako nnyo obusobozi nti osobola kikontrolinga that's why olaba olwaleero nakalaba abantu babiri mu nnaku zino eziwedde ndaba nnyo ebitrendinga ku social media nga Reverend General Muhoozi Kayine Rugaba alina obuzibu n'omukyala gwe yasooka ndabye nalaba amawulire
nga galaga Norman Musinga adumira Kampala n'emiriraano ngali mu kooti ya Makindye asiitana ne divorce wakati we ne mukyala we tugamba ebintu relationship teriiko yo teri etujajinga bwayo teriiko mugagga teriiko mwavu teriiko muwanvu na mumpi naye tugitambuliramu kyenyiza okukakasa nti nino omukwano ate kyesanganga mu byokwagala bwe buzibu sifunangako headache namukwano gwange yanyumiza nangamba nti omukyala yamukyawa ne yeetula round about emirundi ameka 2 nga adde omusawo yamugamba nti genda yetola emirundi 2 omukyala ye yangamba natwali mu steam nanga nti nze omukyala omutolo yankyawa neetolola round about emirundi nga wunze naye nebaza Katonda ali waggulu sifunangako stress ya byakwagala abanjagadde bembadde katugambe obufumbo tobusanze mu bozi sifunangako stress ndi happy amagezi kigowa abavubuka ddala bali mu myaka gyo ku nsonga z'amaka kweyisa bulungi nakutuukiriza buvunanyizibwa bwabwe omukyala bw'aba alina kyayagala kikole family bw'eba alina kyerakinga ng'okisobola kikola ate ekintu kitasoboka. That's why tulina abantu abagula ensawo ya sukaali ewaka n'agula kilo naye bonna balaaninga obulamu era nekitambula. So endowooza egamba nti omukyala bw'otamukubako batomwagala ogyogerako ekyo kikyamu. You don't need to beat a woman. Kiki kiba kikubye omukyala kubanga naye muntu munno ate oba omugyeko liberty omuntu omuggyako emirembe gye of course niba mugenda kufuna misunderstanding. Ekyokubiri selfishness kibi nnyo kubanga gwe osinga okweyagaliza kyoyagala golowooza nti gwe bateekwa okuweereza gwe tosobola kuweereza gwe bateeka okulabirira gwe tosobola kulabirira ekyo kibi. Ekyokubiri keya nkulu nnyo. Osanga abakyala abo kyala nakwetikira olubuto emyezi 9 n'agera n'anywa n'eddagala ng'omuntu tamanyi kyabulabe. Kiba kirungi okushalinga obulamu obwo mwenna. Lwaki olowooza ennaku zino amaka mangi gatabanguse olwa DNA abantu bagendayo wesanga nga abaana bamusiba awakaawo oza kikirabise nnyo ennaku zino? Loving capacity. Nze bwe nkyogedde nti capacity mu byokwagala omuntu oteekwa okuba naye. Ekyokubiri abantu mu byokwagala bateekwa kwepimira. Singa ffe tukeera nga bw'otulaba nga bondaba buuti nandibadde wadde nsobola okuganza omuwala yina oba omukyala yina nga nkozesa bulimba olw'okuba njagale naye tuteekako stop over olw'okusobola okulwaninga ebyo tumaze okiti kuba abo abakikola ekyo kiba kikolwa kya bwenzi. Omuntu okugenda ku DNA kibeerawo. Mukwano gwange yampita ku Sunday nanga nti omukyala yazaala omwana naye twagenze ku DNA omwana si wange naye nja kumulabirira noye n'omukyala nga tamanya nti atawa mwana. Kitegeeza ki mu bintu by'okwagala waliwo okwerekereza. Tosobola kwagala nsi yonna n'ogimalayo oteeka okumatira nekyoyina. Ate n'ebyobufuzi bino bigenze bitubangula mu kwegendereza. Omukwano gwange omunsi alongose Matamu Naggombe yagera n'agamba nti omukwano omungi nti mubi mu bufumbo nti kubanga olisenga akukyawa kyekiviirako ng'oli gw'ogambye yeetola round about emirundi 20 kati ogamba kirungi omukwano tuguweyo mu bujjuvu oba kyandigwanidde tuguweyo nga twebalira? Omukwano bagupima. Ekirala ebikolwa byammwe n'omuntu oyo akwagala biyimiridde bitya oli otya terms kize mulimu. So bw'oba mwegendereza ekirala omukwano gwetaaga ebigendererwa. Tomala gaagala toyagala muwala olw'okuba yazze ku kyalo wano ensambwe ayina akabina anyirira muwala w'amaanyi nti omwagale. No, sooka ofune bigendererwa byo ki by'olina wakati wo n'okwagala omuntu oyo. Levo y'obulamu bw'okwesanyusa eyo twagivaako dda. Omuntu osobola okutegeka obulamu n'abantu. Ffe mu politics tulabyemu challenges. Abamu bangi babateze abakyala ne batuusa ku kye baba baagaza oluusi n'okuluzinga obulamu bwabwe. Kale omuntu ayagala ateekwa okubeera ne control n'amanya n'oba ne sako. Love inakuba limited. Yes. Nogai komawa. Osubira kuzaala abaana nga bameka munsi? Sinza kiteekako nnyo condition.
kuba ne bennyina simanyi nabafuna nti okutuuka naye ekyo mukama bw'aba mpadde nandyetaaze famire ey'abantu abanjiko kuba nti ate abakyala wani kiwulira otya okubeera nga olina omukyalo yandibadde n'omukyalo omu naye ebyensi bizibu weekanga nti waliwo embeera ekuvuga abantu bano boolaba abamu tafuna mukyala mulala nti abadde akyagala ffe tuli bakatuliki twandiyagadde tugatta empeta mwandibadde mwalabadde embaga zaffe tusuubira okuba nti zaali era kyembaleera okuwunzika ky'okubuuza nti olowooza ki ku kyempeta nkyagalo kikola naye nkyapima mikwano gyange basenkubuge n'aba agida oba ddala banjagala programu ebuzibidde extra tuli ku Agida Live era nga tuli Nsambwe n'omukulu Serubiri Frank ono nno kyakulabirako eri naddala abavubuka ab'omulembe guno mu Igomba Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu nga bwe twakusuubiza nti wano ku Agida Live mu programu ebuzibidde extra tetumala galeeta buli muntu tukuleetera omuntu oyo agenda okubanga atanula n'okukyusa olugendo lw'obulamu bwo tugenda kumulamu katono tukomewo n'akanyomero kaffe akasembayo aka 1-on-1 akabanyumira ennyo temuva ku Agida Live. Programu ebuzibidde extra Agida Live tuli ku kanyomero akasembayo nga tulina omukulu Serubiri Frank. Kanyomero kano aka 1-on-1 njagala okukaweereza abaana b'Egomba mwenna gye muli abeegattira mu kibiina eky'abaana b'Egomba Development Association abatulondoola okuva mu nsi ez'enjawulo bannaffe abali Egypt Cairo bannaffe abali Abu Dhabi abali Dubai United Arab Emirates yonna baganda baffe Roni okuva South Africa n'abava mu nsi endala mwenna abatulondoola akanyomero kano kabaweereza aka 1-on-1 kati ate kambakane n'omukulu mu nsonga eno omukulu kiri ku likodi era bwe tuzze eno tukirabye nti eno waliyo obutaagaliza bungi era batugambye nti mu batayagaliza gwokulembera nti kubanga Bobi Wine aveno naye mufungiza okulaba nga mumukatira aleme kuvayo nga ate bwagenda mu district endala yeegazaanya naye n'Egomba nga bakuliddwa gwe mufungiza okulaba nga temumuganya kuyitawo. Lwaki ekyo mukikolayo mute n'oba nga temuyagaliza? Lwaki toyagaliza? Obutayagaliza kituufu kya butonde gye buli naye si kigenderere oba si kyayambadde kigendererwa nti twalibe twagala nnyo obutabeera nga twagala nnyo nze ng'omuntu siri muntu nti atayagaliza njagaliza naye ayagala mwagalize yatategeera kyayagala mwagalize ddamu mpulire njagaliza naye ayagala mwagalize yatategeera kyayagala mwagalize that's why nti asobola okukinterpretinga nti saagaliza badde nsaba okaddemu akagamba gwenjagaliza ayagala mwagalize ayinza okuba nti yatategeera kyayagala mwagalize n'akitwalira mu mbeera y'okuba nti gundi tayagaliza. Yes. Waliwo ekirala nti gwe mu byobufuzi nti obala wali ssente omuntu yenna nti bw'olengera eno ng'odduka ng'odda eno ate banno b'ogenze nabo tobatemyako nti abange mwategedde eyo tetugenze wakaluti ate gw'osala busazi n'odda eno ekintu ekyo kiri kitya mu mawulire yandibadde headline naye mu by'obuntu si kituufu kubanga nti wetuweerereza obukulembeze okuva mu myaka gyange egyedda gyonna muwe nakola obukulembeze wenki bina kyendimu ate obusungu tekijjaawo kyabuntu ekirala buli muntu omusayi n'ebigendererwa bye ebyo si byange oyina ebibyo nange nyina ebyange kiyinza okuba nga nze ekinyumira kiringa nze mbya bukulembeze nze okuwagira omuntu mwagalako kimu kuntegeera nga mutegeera siwagira tantegeera ne bwoba President Museveni singa abadde tantegeera so amuwagira eyo enkola yange moto yange siwagira atakola ki siwagira atantegeera ategeera gwe mpagira. Yes. Ekirala lwaki ova mangu mu mbeera
nyiga mukati nyo luyinga lwavuze dde robeda ntwaze wano tulo kuba batugamba nti mukambwe ennyo kunyiga mukati ayingira mu nyumba ayinza okuvayo n'ekisona akikuyisaamu obukambwe obwo buva ku ki obukambwe buva kufe ng'abantu naye nakyo kijjirawo kyetaagisiza ate si kyangula kuba nti ndowooza ndabika bula bisinga omukambwe ate nga kiyinza okuba kyekimu ku byokulwanyisa byange ebinkuumi waliwo eyajja nannomba ku kikobera kyange Kampala bwe yatuuka ne bamugamba nti omusajja waawe omukambwe era kyakola ne mukwata paka ne kati baddanga mukunziba kakati ekisembayo omuntu yenna alina waatuuse ennaku zino abaako either yenga alina bye yeegulira ebimukolera gwe weegulira bibyo nti mayembe go gakolera oba olina musawo gy'olaga naffe osobola oba oli awo tuwa ku magezi ate ne baganda bona abala abatulaba naffe okuvaako we tuli okugendako ku levendani essaala za Bishop Michael Bowa oyogera ku Bishop wa Central Buganda essaala ze zisinza otumeekinga kye tuli gy'oddukira asaba bulwa nsabira nnyo era zikyo kinfudde essaala za Bishop ate nange ng'omuntu okwekiririzaamu mu kyemba njagala kimpadde okutuuka ku ebyo ebyenjawulo tuyenza nnyo tuyanze twagala nga tumaliriza obako obwebaza abadde batulondoola okuva twatandise puroguramu eno okutuuka kati ate wobaako n'amagezi g'oyinza okutuwa naffe nga Agda Live tutegeezeddwako okusinza ku buweereza bw'olimu tulina obusobozi ate naffe obusobola otutumbula okutujjana okutwongerako waggulu ekyo nakyo okyogereko nange nja kuwunzika neyanziza sebo moderator olunaku luno olwaleero omukulu Senkubuge Rogers Tebitendo omuzadde tazaawa ate namwe na tiimu yonna gy'otambula nayo ba producer abali ku kamera tubebaza olw'omulimu ogwo gwe mukola nga temwebalira njagala okwebaza ennyo abali ku mukutu gwa Agda Live ababadde batulaba nga batutondola ebbanga lyonna tubebaza olw'okuwabula kwe mutukolako ffe ng'abantu ate ne judgment ze mutuwa olumu ziyinza okuba nga zitusomooza naye ba challenge ey'okutwala ku ddaala erimu tubakakasa nti tujja kuba nammwe ekyenjawulo kyenyinza okwongera okuwa mwenna betulaba nti kwe kufuna mu bye tuba twogedde kwe kujjamu ebibayamba ne bibazimba okusinga bye twogedde obijajinga nga mubijajingira kufe ng'abantu nzikiriziganya nnyo n'okuwulira sinza asobola okwogera ebisinga obulungi oba ebisembayo naye kirungi nnyo n'onkopako ekyo ky'owulidde nga kirungi kankyogedde mbagaliza Katonda abongere omukisa ne Agda Live agiwe future ennungi ate tukomewo wano nga television namba etudde era eweereza eggwanga ekyo nkibasabira tekijja kubeera kama Katonda abankomere tweyanza nnyo tweyanze ebyo abatulaba Agda Live njagala okubebaza kuva gye twatandikidde okutuuka akati tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero ya programu Webuzibide Extra ng'olwayo tubadde Nsambwe mu muluka gw'Ensambwe mu gombola ey'Ekyegonza mu ssaza ly'Eggomba era mu district ey'Eggomba mu programu eno Webuzibide Extra mbadde n'aba Insight Media aba bakwata ekifaananyi era bakafulu mu kifaananyi ekyo baagala okutegeeza nti bo nga beegase ne banywanyi baabwe abagombe Semonyo Consultants mubeeyune mu mikolo gyonna omuli embaga okwanjula birthdays n'emikolo emirala egy'okwalula abalongo mubeeyune bajja kubaamu okutambuza emikolo egyo gyonna bagambye nti bakukubira obulango bwa TV abalina obulango bwa TV n'obwa radio mubatuukirire aba Insight Media bajja kuba nga bakikolako aba Alan Soft Media abo bakafulu mukwata ekifaananyi ne bakitereeza ne bakikutuusaako eyo gy'oli nebaza nnyo omukyala Maggie Bata okuva mu Egypt Cairo oyo yenga omulimu gwe omukulu kukola ku nyambala yange njagala kubakubiriza temwerabira okunaaba engalo buli kaseera mukwese nnyo masks aba face shields muziteekeko ate ne sanitizers tujja kuba tukwatagana onaku olulala nga tuli mu kifo ekirala nze Senkubuge Rogers Tebitendo omuzadde tazaawa one of the best MCs in East and Central Africa ayi Katonda wangaza matumpaggwa waliwo ekintu kyoba tomanyi obulamu bwo nti okisuwa ne bumala okitandika owulira nga kifuuse ekitundu ku bulamu bwo nze Ndagire Nina nze Senkubuge Rogers Tebitendo omuzadde tazaawa amanya Cole Patrick nze Kazibwe Philip
Dad Conrad Kabeja. Byensiba George William. Nze Kigozi Gift Daffin. Charles Emmanuel, Director Insight Media. Nze Alan Semakula, CEO wa Alan Soft Media. Bera kwa Agida Live. Chemba saba kile kintu kimu. Basaba mujje ku Agida Live. Subscribing. To YouTube channel Agida Live. Likinga, sharinga. mulayikinge musharinge YouTube channel yaffe Agida Live. yonna gye muli Muberenga muli bakabinyi. Agida Live The first on TV. Edobozi ly'eggomba. mbatumidde mwenna